Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mathias Mpuuga babadde tebagwanidde kubeera mulamwa. Ekifaananyi ekiri emabega we. Naye bw'olaba enteekateeka gye baateeseteese, abaateeseteese baayagadde guno gufuuka omulamwa gw'omukolo. Kuba omukolo gwabadde guwabye okuva ku mmanyafu abamu gye tumanyi. Omukolo gwawabiddewa? Gwawabidde ero mu kusooka mu kuteekateeka. Tosobola kuŋŋamba nti oteekateeka mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka naye ng'ogateekerateekera mu lutikko e Lubaga. Gabadde galina kuteekebwa era ogateekateeka ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Kabaka awezezza emyaka 7. Abaganda nga bajaguza emyaka 7. Nga Kereziya yeteeseteese omukolo gwa Kabaka. Ate mu kuteekateeka omukolo gwa Kabaka neteekateeka kuzannya bubadi. Okuva ku mulamwa ogw'omukolo ne tudda ku mulamwa omuki. Abateekateeka bwe baba bamwagala mu mbeera ennungi emuweesa ekitiibwa basobola ogiteekateeka era neetuukirira. Okifuna? Nti bwe walitegese omukolo ogwo mu lubiri lwa Kabaka newankubadde yabadde tasobola kujja ku mukolo naye ng'asobola okutambulamu najja waggulu ku balukoni yatwekobe n'awuubira Obuganda kyalibadde kya muwendo okusinga bye byabadde e Lubaga. Kyamu kyoba kabaate ki akali Kereziya okuteekateeka amazaalibwa ga baffe? Anti baffe kati takyalinawo abeera mu Buganda, takyalina mu kifo. Kyekikwoleka nti ekyo kye bitegeeza nti takyalina kifo. Takyalina kifo kuba n'okugabula abakungu be twalirowoozezza nti bagenze e Lubaga nga ba Kabaka bagabuddwa kitaffe Ssaabasumba. Bagenze mu bimuli bya Ssaabasumba okukola ki? Kati ani yagabudde ababadde mu kyakye e Lubaga? Amazaalibwa gabadde g'abeene eyagabudde ye Ssaabasumba kitaffe mu Katonda. Otusiigira lugero na kifaananyi. Twebaze Mukama Katonda olw'okutubikkulira. Tuli mu kubikkulirwa. Awo kabadde kabonere kwabadde kubikkulirwa. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 7-3 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Kale tubaaniriza mwebale tugobera mukutu gwa Uganda ey'enkya ndine mukadde wange mu birunjuki. Tugenda kuba tochi mbigera maaso mu ggwanga Buganda n'ebirala byonna nga bwe binaaba bitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi oba abasinga bye muyita ebyobukulembeze. Muzukulu wa Gamuga Moses Wamala mbajjukiza bannaffe aba Deep End Safaris gayagala okubeera nga otambulako emitala w'amayanja oba mu East Africa oba mu Africa wonna ojja kubeekwata bakufunire air ticket ate bw'olaba akalango kano ku Uganda ey'enkya olina discount ebitundu 2 ku buli 100 okozesa promo code UE01. Beekwate ojja kubeera nga ofuna ekyenjawulo era ekisingawo na byonna by'ogwanidde okufuna n'okutegeera n'okumanya n'enteekateeka zonna ng'ogenda okutambula okwolekera emitala w'amayanja. Brand Property Services Uganda Limited gwe yeetaaza ettaka, weetaaza ennyumba, weetaaga apartment, weetaaga kugobera ku kyapa, weetaaga musaveya, weetaaga ki, ojja kubeera nga obatuukirira nabo basangibwa wazana ku Entebbe Road. Ennamba z'essimu ezo kw'ojja okuyita okubeera ng'oyogerezaganyaako nabo. Kale mukadde wange soko namusize kuba tugoberera ssebo tugende mu maaso olwaleero. Okusooka byonna neebaza Mukama Katonda tusisinkanyiza era mwebaza okutufuula amaweereza awamu naye mu mulembe guno agulumizibwe ennyo. Namusa ku balabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli mwebala emirimu Omukama Katonda abampeera omukisa. Tugenda kutandikira ku ebyabadde mu Lutikko e Lubaga okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'omulundi 7 oba ag'emyaka 7 egy'obuto. Ebifaananyi oba obubonero obweyolekedde mu Lutikko e Lubaga butegeeza ki? Mukadde wange mu birunjuki ye director wa Busesebu kibiina yantegeeza kya bwannakyewa ekikola okunoonyereza oba research ku nsonga ezitali zimu mu ggwanga Uganda. Abangi we mutassa maaso we mutateeka birowoozo bo bakola ssaawa 24 ennaku 7 eza wiiki era balina okusinziira ku byazaŋŋambe emabega kaawo nti balina abanoonyereza abawerera ddala mu buli kasonda k'ensi Uganda era buli wamu bateekawo amaaso. Era mu ebyo byonna bye babeera banoonyereza batukuŋŋaanyiza alipoota ne bazisengeka ne bazisengejja era ne baziteekateeka okuziyisa ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya ezo ezigwanidde okubeera nga zitegeerekeka eri bannansi n'abantu bonna. Kaakati okuyita omu batukubira tooki mu lugero n'ekifaananyi batusiigira ekifaananyi n'olugero ne bakutegeeza ebigambo by'abasajja bagezigezi n'ebikokko byabwe. Njagala olwaleero annyinnyonnyole ebifaananyi ebyeyolekedde mu Lutikko e Lubaga
kye bitegeeza n'obubonero obwabaddewo tulyoke tutegeere ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Mukadde wange bangi nnyo baasanyuse ne bakuba engalo n'enduulu ez'olekereke n'enduulu eza buli kika okulaba ekifaananyi kya Mathias Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyanga bagugulana ku nsonga ezitali zimu mu kibiina. Ne Kamalabyonna wa Buganda Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'avaayo n'agamba nti kino kyaludde okulabika era abadde aludde okulaba abantu abo ababiri nga batudde wamu era n'akakasa nti Ssaabasajja Kabaka ddala kituufu mugassi era amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gaagasse bano. Waliwo ekyakusanyusizza oba weegasse naawe ku bannayuganda abaasanyuse olw'ekifaananyi ekyo? Essebo Uganda ey'enkya neyanziza omukisa gwe mumpadde okubaako akatono k'enjogera ku kujaguza emyaka 7 Omukama Katonda ow'ekitiibwa gy'awadde baffe era n'amukkusa n'emyaka. Tamukkusizza na bitiibwa, tamukkusizza na bugagga, tamukkusizza na mmere, naye yamukkusizza n'emyaka. Ekyo kirabo kiva eri Katonda. Njozaayoza Ssaabasajja Kabaka waffe olw'ekkula eryo Mukama Katonda lyakugabiridde n'akukkusa obulamu. Ekyo kye kisinga okuba eky'omuwendo. Essebo nga sinagenda butereevu ku kibuuzo kyo nga mmaze okuyozaayoza baffe abadde ku ggwanga lino ng'ayuuguuma ate mwagaliza okwongera okuyuuguumya eggwanga lino ebiro ebirala bingi nga Mukama Katonda addiriza mu njuba. Nsaba olw'ekkula eryo Katonda tatera kuba mulyaza amaanyi. Ndowooza ebigambo byaffe tugenda bitambuliza ku kitabo ky'okubikkulirwa. Oyagala nkusomera okubikkuliro? Okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Awe tujja okuva tubambage. Okay. Neyanziza. Okubikkulirwa olusooka. Okay. Okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olusooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. N'abuulirira mu malayika we ng'atuma eri omuddu we Yokaana. Olwokubiri eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Olwokusatu alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era ne bakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi. Neyanziza. Ekitiibwa Katonda kyatuwadde ng'ali mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kibadde ekitangaala ekintuusizza okuba nti ngenda kwogera ebigambo by'okubikkulirwa eri eggwanga ly'Abaganda. Okay. Ebigambo bino eri mu Buyudaaya waliyo okubikkulirwa ne mu Buganda mu myaka 7 tufunye okubikkulirwa. Ebbanga libadde ggwanvu nga tetubeerangako na kabaka atuusa biro bwebiti. Kino Katonda akituleetedde olw'okubikkulirwa kwe tugendamu. Ebigambo bino bitegeeza ki? Lwaki tusomye ebigambo ebyo?
mu kubikkulirwa olunyiri olusooka essuula esooka olunyiri olusooka bikwanaganya otya omyaka 7 kwe kubikkulirwa Katonda kwawadde Abaganda nti ekitangaala akitaddewo ku nnyinimu ku beene tulabe tutegeere okumu kwokwo okubikkulirwa kwatuwadde kwengenda okuwa okuliraana ekibuuzo kyokoze eki kyembuuzizza oli omu ku baasanyuse ku kifaananyi oba ku bifaananyi ebyeyolekedde mu Lutikko e Lubaga. Tutandikire ku kifaananyi kya Mathias Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bangi bakisanyukidde. Lwaki omukutu gwa Uganda ey'enkya tegunoonyezaayo ensonga eyabadde ey'omulamwa gw'omukolo? Tutandikire ku kino, bingi bye tugenda okugera, ebifaananyi bingi. Kino kye kimu ku byo. Kati nze okubikkulirwa kwange, okulungamizibwa kwange kundaga ekifaananyi kirala. Ku kino ekifaananyi? Si ku kino ekifaananyi. Bwe tugenda nga tukkiriza nti tugenda kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, ate ne tutandika okuva ku nteekateeka Mukama Katonda gy'atuwadde ne tudda mu kuzannya obundolindoli. Ekifaananyi ekikulu, omulamu omukulu olaba baaguvuddeko. Yes. Bino byabadde mu kuzannya kandolindoli. Toba tosizza ekitiibwa ky'omukolo ogwo, tokikakkanyiza. Ati bw'oba otegese omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka, mulimu abantu be tuyinza okumanya nti weebali naye nga tebasobola kuba omulamwa gw'omukolo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mathias Mpuuga babadde tebagwanidde kubeera mulamwa. Ekifaananyi ekiri emabega we naye bw'olaba enteekateeka gye baateeseteese, abaateeseteese baayagadde guno gufuuka omulamwa gw'omukolo, kuba omukolo gwabadde guwabye okuva ku mmanyaffe abamu gye tumanyi. Omukolo gwawabiddewa? Gwawabidde ero mu kusooka mu kuteekateeka. Tosobola kuŋŋamba nti oteekateeka mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka naye nga ogateekerateekera mu Lutikko e Lubaga. Gabadde galina kuteekebwa era ogateekateeka ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Kabaka awezezza emyaka 7, Abaganda nga bajaguza emyaka 7, nga Kereziya yeeteeseteese omukolo gwa Kabaka, ate mu kuteekateeka omukolo gwa Kabaka neeteekateeka kuzannya bubadi okuva ku mulamwa ogw'omukolo ne tudda ku mulamwa omuki. Kikyamu ki oba kabaate ki akali Kereziya okuteekateeka amazaalibwa ga baffe? Anti baffe kati takyalinawo abeera mu Buganda, takyalina mu kifo. Kyekikwoleka nti ekyo kyebitegeeza nti takyalina kifo. Takyalina kifo kuba n'okugabula abakungu be twalirowoozezza nti bagenze e Lubaga nga bakabaka bagabuddwa kitaffe Ssaabasumba. Bagenze mu bimuli bya Ssaabasumba okukola ki? Kati ani yagabudde ababadde mu kyaki e Lubaga? Amazaalibwa gabadde g'abeene eyagabudde ye Ssaabasumba kitaffe mu Katonda. Otusiigira lugero na kifaananyi. Twebaze Mukama Katonda olw'okutubikkulira. Tuli mu kubikkulirwa
aho kabadde kabonere kwabadde kubikkulirwa. Yes. Nze mbadde ntera nnyo okukyogera nti Ssaabasajja Kabaka ne bw'aba ali mu mbeera ki abateekateeka bwe baba bamwagala mu mbeera ennungi emuweesa ekitiibwa basobola ogiteekateeka era neetuukirira. Okifuna? Nti bwe walitegesa omukolo ogwo mu lubiri lwa Kabaka newankubadde yabadde tasobola kujja ku mukolo naye ng'asobola okutambulamu najja waggulu ku balukoni yatwekobe n'awuubira Obuganda kyalibadde kya muwendo okusinga bye byabadde Lubaga. Mu kulaba okukwo amakulu gaaganye okuva byonna ebyakoleddwa tebyabaddemu makulu. Era mu kulaba nga bifaafaaganye ne banoonya kiki ekigenda okukavalinga amawulire. Ekyakyagulanyi ne baga tugenda kuteekawo tukayite kaki ka comedian stage wano. Era bwalabye ababadde ng'abateesiteesi babadde bali well focused ku bantu babiri. Gwe gwolabanga Owekitiibwa Kyagulanyi n'Owekitiibwa Mpuuga. Gwolabanga comedy bangi bakitutte nti Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge gagasse bano ababadde bagugulana ng'ate baana banda ya Nakalamba. Omanyi mu Buganda tulina abantu bangi era Abaganda abaki ab'enjawulo. Mu Baganda ab'enjawulo bazze bakyukakyuka olw'okuba bajjajjaffe ne bamawa amannya ne babakuza. Kakati embeera etuuka abantu abazze abamu kubo ne bajja nga bagezi. Era njagala okuyita wano okwebaza Katikkiro Owekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okuvaayo n'alungamya abantu mu Buganda. Ffe tubadde n'okulumwa nga tulowooza nti bye twali tumanyi ku Kabaka Ssuuna, ku Kabaka Mwanga, ku Luwalugembe Mukaabya bye biriwo. Naye bwe weekenneenya ojja kusanga nti ebbanga eryo twafuna abantu Baganda baffe bannyinaffe abajja ne babeera ku lusalosalo. Naye bwe babeera ku lusalosalo oba oli awo bajjajjaffe babayisa buki bubi, oba oli awo bajjajjaffe beeyagala nnyo ne bibayisa buki bubi, ate bajjajjaffe ne batafaayo olw'eddembe eringi lye baakola ki. Kakati bano abaali ku Baganda baffe ne bannyinaffe abaali ku lusalosalo ne bagenda nga basembera mpola mpola. Abaganda abaalina enju, Abaganda abaalina enzija, Abaganda abaalina ennyiriri, Abaganda abaalina emituba, Abaganda abaalina amasiga, Abaganda abaalina obusolya, Abaganda abaalina olubiri. Kati mulimu baana ababa abaali ku nsalosalo. Abaganda tebakyakola ki? Kyova nti tubadde tukaayana. Mukama waffe Owekitiibwa Katikkiro ng'akugamba Kabaka kitaffe nga tulowooza akyogeza butanwa. Naye waabwe ng'abaana b'oku lusalosalo ekyo kye bakola ki? Ontegeera? Nkugoberera. Kuba
mukumu ku kwogera kwe tujja kugendako bwe yadde ayogera ku Ssaabasumba yamwogeddeko nga kitaffe. Is it? Yes. Kakati bw'aba Kabaka kitaffe ng'ogwo omukolo gwabadde gugwe nga ne Ssaabasumba kitaffe ku bombi ani yabadde nannyini mukolo. Ne lwakuba abo baana bakuki Ku lusalosalo abaatuuka mu nju ezaali ez'Abaganda. Olwalira Abaganda be bali ku lusalosalo. Kyevudde nebaza w'ekitiibwa Katikkiro okutuluŋŋamya okutumanyisa. oli mu kubikkulirwa. Yes. Nti ebyaffe Abaganda byakola ki? Byakoma. Kati enju ze bali eziriwo mu Buganda z'abo abaali ku lusalosalo bannyinaffe Baganda baffe. Okitegedde? Bwe twabadde mu lutikko engalo zaabadde za mirundi 3 ze nakutteko ezabadde ez'omwanguka. Twafunye nga batubuulidde embeera Omuteregga gy'alimu. Ne tufuna engalo za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okumwanjula nti ali omu ku abo ku bali mu nnyumba. Ne tufuna n'engalo z'Omutaka Gabunga. Kakati abamu benaade nabo oba oli awo nange wabaddeyo mu lutikko nga nnina okwemulugunya ku jjajjaffe Omutaka Gabunga. Naye nagenze okumala okubikkulirwa nenzikiriza nti ab'Emmamba Gabunga tunenya wa bwereere. Lwaki? Gabunga mwana Yes. Eyazaalibwa omukyala omu ku bannyinaffe ow'oku lusalosalo. Kakati ojja kwebuuza nti omuntu ono w'oku lusalosalo ng'Abaganda bamanyidde ddala nti embuga ya Gabunga agituulamu taba bw'atyo. Mwannyinaffe ono yayitawa atuuke wano mu nnyumba ya Gabunga akwate mu bibbo by'ekika. Era twagenda okumaliriza ng'omwana owuwe w'oyo w'oku lusalosalo mwannyinaffe yatudde ku ntebe y'obwaki. Kati tunenya mwana, tunenya bakulu abaaliwo, mwana talina tunenyani. Era ab'Emmamba tulina obusobozi obugenda okuddamu okweteekateeka okudda mu ntebe eyo. Ebyo byebigambo by'obunnabbi bye tukola ki? Engalo n'enduulu ez'emirundi 3 zikwoleka ki? Tutandikire kuza ndoze za Gabunga. Simanyi oba olina ekyakyoyagala ozigattako ku mukolo ogwo, kuba omukolo ogwo gwabadde omukolo guteekeddwa okubeera ogw'enjawulo era ogw'amaanyi. Lwaki engalo za Gabunga zabadde z'amaanyi nnyo era zitegeeza ki? Anti abaana b'oku lusalosalo bannyinaffe ab'oku lusalosalo kati be bali mu nju enkulu mu buki mu Buganda okuva ku luggya okutuuka mu lubiri oluyitibwa olw'Obwakabaka bwaki. Ky'oba olaba nga abaateeseteese ab'oku lusalosalo abali mu bifo ebyo basobodde okuga nti tugenda kujaguza amazaalibwa ga Kabaka naye nga tasobola kulabika. Awo ngenda kujjawo enduulu za ez'okubiri
Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda n'engalo ne bakuba zitegeeza ki ku mukolo ogwo nga nnyinimu bamwogera bwogezi kumpi batugamba gy'ali naye g'abadde mazaalibwa ge anti nga talina attendance. Oli abuuzizza bino ebigambo mubiwuliriza, bino ebigambo mubiwandiika, bino ebigambo mubisoma, ebyo obunnabbi. Nenkugamba nti abaana b'oku lusalosalo bannyinaffe baganda baffe ng'owekitiibwa Charles Peter Mayiga be bali mu nju z'omu buki era ezo engalo ze beekubira bo bazeekubira kuba kye bamanyi kyekyo. Kabaka kitaffe, nze mwana wa Kabaka omuki omukulu. Kati omwana wa Kabaka omukulu bw'akugamba nti gy'ali alamula Obuganda muyimirire mukube enki nga temumanyi na bigenda muki, temuli na mu lubiri lwe, tasaana kubeerayo. Bw'abanga Ssaabasumba si mwana wa ku lusalosalo, lwaki teyalonze omuntu najja mu lubiri okusabira Ssaabasajja Kabaka? Lwaki ekkanisa y'e Namirembe teyalonze omuntu najja mu lubiri okusabira Ssaabasajja Kabaka? Lwaki ekkanisa y'e Namuŋŋoona teyazze mu lubiri okusabira Ssaabasajja Kabaka? Naye omukolo ne gubeera mu luki? Naye olubiri olwo terukyali lwabaki? Lw'Abaganda, lulimu abaana abaali ab'oku lusalosalo. Mulimu bannyinaffe abaali ab'oku luki? Ab'oku lusalosalo. Bino tebabimanyi. Kyenvudde nsaba Katikkiro ansaasire bye nayogezanga obukambwe, kati ntegedde kyali. Akola ebyo bajjajjaabe bye bamanyi. Akola ebyo kuba baatuuka ne batukkakkanya. Abaali mu nnyumba ne tudda ku luki? Ku lusalosalo. Era ojja kwesanga nga tuyinza obutava ku lusalosalo. Ojja kwesanga ng'Omuganda ayinza okubulwa waziika omuntu we nga mwotwalidde n'abataka b'obusolya. Tulemedde tutya ku lusalosalo nga bali baakola pulaani etugoba mu nju zaffe n'abataka b'obusolya we bali batunula. Anti nkulaze eyagabunga omwanyinaffe ono yajja atya? Eyamuleeta Dokita Kimala. Era Dokita Kimala akoze omulimu munene okulaba nti ekyo kituukirira. Era ku ekyo kwe nategeerera nti Dokita Kimala mwana yali wa ku lusalosalo. Naye simulinaako muganda wange kiki? Tima. Keezaala keekola ki? Keekomberera. Era bwe yalwadde ab'oku lusalosalo baamusondedde ssente ezimutwala omukola ki? Omujjanjaba. Weetagisaawo audit mu bika bya Buganda. Si audit. Nkugambye nti gwe ddayo, buli Muganda ddayo olowooze bannyinaffe, olowooze baganda baffe ebiseera bye baabeereramu nga bali ku lusalosalo. Abaava e Congo, abaava e Rwanda, abaava mu West Nile, abaava mu Northern ki? We baabeerera ku lusalosalo twali tutya. Olwaleero tuli tutya. Kati lwaki twemulugunyiza Gabunga? Atudde ku ntebe y'obwaki? Tusonga olunwe mu singa onoosanga nga Gabunga byakola si byebyo ebiteekwa okukolebwa. Lwaki omunenya? Bali baateekateeka. Mwannyinaffe n'ajja n'abeera mu nnyumba ya mu mbuga ya Gabunga n'azaala abaki? Kati yali ateekwa okulwana omwana we atuule ku ntebe oba baali bateekwa kuleeta muntu mulala?
bwomanyi lwaki bakola okulaba ng'ono omukyala atuukaawo lwaki Dokita Kimala ekyo yakikola kiki ekyali emabega kiki yali afaaki kukola ekyo omwana ono ow'abaana banyinaffe abaali ku lusalosalo atuule muki bye byonna ebiri mu bika bya Buganda olwaleero era bwe baali bakola ekyo bamuleeta ekiraamo bakisomera wa era omwana ow'oku lusalosalo ye yakitusomera notukisomera naga nti agabunga bino kyekiraamo kye ebintu bakola byabo abava ku luki kati bwe tubanenya byali ku ow'endiga bwe tubanenya ffe tuba abaki wanzikira ku lw'omu omukulu tulina kumanya nti okubikkulirwa okutuweereddwa olwaleero tubuuze Abaganda tukyasobola okuddayo mu nnyumba zaffe so okubikkulirwa kwe walabye broader picture yes ekyabadde Lubaga ekyo tekiri wagabunga wokka ojja kusanga ne mu bika ebirala nga kikola ki tekiri mu bika byokka ne mu Lubiri mulimu abalangira babiri nga banyinaffe ab'oku lusalosalo be babazaala mu Lubiri banyinaffe ab'oku lusalosalo be babakola ki kakati abakubye engalo n'abajaguza okubikkulirwa kweku abakubye engalo ffe tutunula tulungamizibwa obwo bwe bunnabbi ekibuzo kino nzikizo ojja kitegeera mu figurative language abakubye engalo babadde baani abakubye engalo oboogerako ki era bakwoleka ki nga sinnagenda ku bakubye engalo abategese bategekedde mu mwoyo ki gwabadde mwoyo ki si gwakujaguza mazaalibwa gwa buwanguzi twatuuka ku toopu kati ffe tuli muki mu nnyumba kwabadde kwegirisa kwegazaanya tetulina gagendamu ebyo bajja tuleetako olugezigezi simanya mu Lubiri togenda mu mpale simanya mu Lubiri toyambala bwoti twegendere wane Lubaga amazaalibwa tugakuliza mu kkanisa kati waliwo kitaffe Ssaabasumba bakitaffe babiri naye omugambye ono si kitaffe nagaki ye kitaffe nze mwana wa Kabaka omuki wali onenyeza wa bwerero olwaleero okizudde nti lwaleero nzikiriza gwe yali omukyamu nenzikakkana si bukyamu nogamba ebiseera nenzikakkana nti nali simanyi baana ba ku lusalosalo nti bayingira ddaki zikatabo kaani ako bwali butamanya kamayiko baze bulala nsimbi bwali butamanya otuuse olwaleero mu Gwokuna esebo ebyabadde mu Lutikko noga wanyowaawo nenfuna okubikkulirwa se wanyowaawo nenfuna okubikkulirwa kuba bwe naaliga nti wanyowaawo naaligenze bugenzi nembeera eyo mu mikwesese naye Katonda ampadde amaanyi nampa n'okubikkulirwa nti ebyogerwa tebyogerwa ku butanwa ebikolebwa tebikolebwa mu buki mu butanwa naye be babikolako bwe baba begatta n'abo abaali mu nju nga bakubira wamu engalo tufaanagana ne bali lwe baabeeranga ku lusalosalo naffe bwe twabeeranga mu mbaga zaffe bwe twabeeranga mu bidduluza byaffe bambi bajjanga eyo ne balonda bucyokolo kati naffe kyetukoze eki kyetutandise akabonero ako kakwoleka ki mwami Njuki nti amazaalibwa omukolo ogw'obuwangwa ennono etulina gukuliza mu kkanisa mu church ng'ebibiri ebyo bwe nali kizibu nnyo okugamba nti ku ngeri abantu gye bazze bagulumingibwa nakubuulira nti waliwo bannaffe banyinaffe baganda baffe ab'oku lusalosala bali mu bifo eby'ebitiibwa olwaleero naye bali registered mu Kereziya Katulika mu church ne mu mizikiti era bwe baba bajja tebajja tebalonda muntu by accident kiteba nsobi nti eba ne twakoze ensobi
bikolebwa babimanyi. Era ebyo byolaba ebyo tebabikola ku Jebbi Walusimbi. Ebyo byolaba ebyo tebabikola ku Muliika, babikoleddwa ku ono Ssaabawanguzi. Kuba kye mbadde nzizaako kubuuza bino tetwabiraba ku mirembe gya. Era walabye Oweekitiibwa Muliika, Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi nga batunula Kalyolyongo. Bagana ye taata waffe yetegereza lwaki tuluddewo. Abadde yetegereza kuba omuntu akuze amanya ensobi tasobola gwa mu bonnya, amanya olugendo olutuufu. Nolwekyo bw'atunuulira Ssaabawanguzi alaba nga yasobola okuvuga emmeeri. Naye lwaki? Nti kuba baana bakuki abaali ab'oku lusalosalo be bali mu nju z'abaki ezaali ez'Abaganda. Tugende ku engalo ez'omulundi ogwokusatu. Mathias Mpuuga, Robert Kyagulanyi Ssentamu, lwaki ogamba nti ekyo kyabadde tekigwanidde ku kisaako nnyo n'amaanyi ng'ate abamu booleka obumu? Anti bw'obuuza nti olowooza singa tewaseetinze peesi ng'era bwe walabye munnaffe bwe yatandise ekyokugamba nti Kabaka agatta agase Kyagulanyi mukoddomi wange n'agatta n'Empuuga kojja wange. Olowooza kiki ekyali tutta abantu wali okubaga nti tukuza mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gyali ku Namulondo alamula? Ne babadde bamaze wano bakyajinga okuba engalo. Abamu ku bakubi b'engalo babeera mu background nga bateeketeeke. Era owulira kyogamba emikolo gya Buganda balina n'okupangisa abakuba engalo oba okubateekateeka. Ng'obadde olowooza nti bwe batuuse mu nju babikoze kukutta kitiibwa kya bufumbo mu Buganda okuzinira ku buko? Ng'okakkanyiza nnyo Buganda mwami Njuki. Nkugambye Abaganda kati bali ku lusalosalo. Gwe buli Muganda ampuliriza, ddayo olowooze bannyinaffe abo bwe babeerera ku lusalosalo. Ddayo olowooze Baganda baffe abo bwe babeerera ku lusalosalo. Ojja kutegeera kye nkugamba. Ekiri mu bigambo bino. Ebigambo ebyewandiise ku mayinja. Tulina okuteekawo abalina okuba motivating namwe mwenna. Yes. N'enduulu mugattireko ddala. Era ojja kusanga nga ku layini esooka tuteekawo abamanyi nti bwe ono bw'anaamala okwogera ffenna tujja kuyimirira. Kati gw'otudde emabega wa Njuki olaba ayimiridde olina kukola ki? Obanga Musiraamu bw'olaba bakkirira naawe olina kukola ki? Gwe bw'oyinza okuba nga toli Musiraamu singa bavunnama bw'osigalayo ng'oyimiridde. Abasoma screenwriting ne screenplay ndoza mukitegeera mwami Njuki kyayogerako. Oteekateeka abantu. Yes. Mu kifo kye mulina mu mikono gyammwe. Kyagulanyi tuteekwa omukubira engalo kuba tuteekateeka okutuula naye. Naye tuteekwa okusooka omulaga nti olabye Ekereziya bwekwagala naawe ogyagala. Kati Archbishop lw'anakkubira essimu ey'okutabagana onoogaana? Kuno kwabadde kumuteekateeka. Yes. Tugenda wali. Enteekateeka yaffe yeeno. Ono mukulu nnyo muffe okusinga ggwe. Naye ggwe kyolowooza nti nno olina Kereziya Katolika yekikola ki? Era ffe tukwaniriza
era ffe tukwagala. Munsenyolese musu n'asiriikirira namu amala okuwulira engalo za Kyagulanyi bwe zikola ki, bwe zivuga. Mu maaso wonna tulindirira ekifaananyi ekya abasatu bano. Ssaabasumba wali, Kyagulanyi wano, n'Empuuga wali ne Katikkiro. Kyekiddako mu maaso awo. Kuno yabadde kuteekateeka stage. Speech ya Kyagulanyi bannamule bamu. Lwaki olowooza nti kyabadde kyetaagisa okutuula awamu? Ate nga kiteeketeeke buki kuba tekyabadde by accident. Yes, weguli. Era bw'olaba Mpuuga yabadde amanyi nti nteekwa kukeera nsookaani yalina okusookawo. Kakati ng'oyinza okugamba Kyagulanyi ayinza okujja bw'alaba bamuleeta wendi ne yeekyanga. Asobola oku kati bw'aba yeekyanze era yadde yeekuba ennume yaki kyabadde kiri aye. Yes, kati n'okutuula era awo mu katebe ke yadde atuddemu we wabadde Timba emukomberera. Timba yabaddewa awo mu katebe ke bamutaddemu. Timba emukombya sikutegedde. Anti nkugambye bagenda mu kuteesa. Mwana waffe muleke mu bintu bino. Bino ebintu mubiveeko. Kinaasoboka ekyo. Anti lwaki kijja kusoboka? Nakuwadde eri mu kubikkulirwa nti olwaleero abali mu nnyumba enkulu mu Buganda be baana baabo abali ku lusalosalo. Kati abaana baabo abali ku lusalosalo beemanyi, balina chain command. Okirabidde bwerabizi nakugamba nti ekiri mu Kereziya ne mu kanisa kyekyo kusaanyawo ggwanga ly'abaki. Sikyerabiranga. Kati olwaleero Abaganda bali ku lusalosalo bali gye baali, naye ate bo bayinza n'okuva ku lusalosalo ne bagendera ddala. Mwami Njuki, Abaganda bandiva ku lusalosalo baba tebeerwanyeeko, tebasobola na kwerwanako. Kwegamba mu bufunze essaawa yonna bagenda kuva ku lusalosalo. Okubikkulirwa kugambye kutya? Ebyaliwo mu biro ebigenda okukola ki? Ebiribaawo mu biro ebigenda okukola ki? Okujja. Nga embuga y'omutaka, entebe y'omutaka eriko mwana wakuluki, amaka g'omutaka mulimu mwanyinaffe ow'okuluki, mu lubiri lw'Obwakabaka mulimu abalangira ab'okuluki, ab'okulusalosala aba nti abo bakyadda. Ekigenge bwe kikulya ne kiva ku kagere ka Nasswi ne kitandika n'okulya enviiri, oba weetaaga ki? Mu bufunze gano tegaba kuno tekwadde kujaguza mazaalibwa. Abantu babadde bajaganya. Ddaaki eddiini yawangudde, eddiini mpanguzi. Simanyi oba abazzukulu ababadde ngaffe bakalabye, naye nga bwe nkugambye nti nze ndi musanyufu n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga kati sikyamulinako lutalo. Emundu ogenda zizzaayo kugombolola. Nkugambye n'abamu ku bataka abakyalinamu oluyingo baavuddeyo bakkiriza. Tewabadde abalaba, Wakiyimba yadde tabalaba.
wali nenkugamba ti abaana abo nonga kati walina DNA walina biki gwe bagambye nuwa kiyimba babadde batuuka tabalaba na bino byereeta abataka tebabayise abataka okujjako abafaanana jjajjange gabunga mwami Njuki abataka b'okulusalosalo bayitiddwa ab'okulusalosalo abaali ab'okulusalosalo abali mu nju babasomye n'engalo ne zikola ki ne bano tewali yabalabye banze nalabye obubi nadde manyi bayitiddwa bonna ebbaluwa tezazze ku ploti wanu simanyi oli wabusesebu alipoota te mbadde manyi kati abataka ab'obusolya bonna bassa kimu emirimu gitambula anti gitambula gitambula bukwakku abantu badduka emisinde 10,000 n'emeka naye ekyo kye badduka nyini mazaalibwa teyabadde ku mukolo gwe yadde n'okulabiikirako wonna luli eri bwe yakomawo twalaba Yesu ku lutimbe nti ali mu lubiri lwe enkoni n'ayogerako eri Obuganda nga yakadda olwaleero yakomye ku n'eddoboozi teryakoze eki anti awo yabadde ateekwa okujja kuba enteekateeka y'abano kunoonya ssente ku misinde mwono era bwe baba bateekateeka oli abagamba anaabaawo oba awonyera oba yeekulula muteekwa mukola ki ewa ku misinde ku mukolo nkuuka ku misinde ebyo ebya ssente ateekwa okukola ki kati ebyo abaana b'okulusalosalo babimanyi nnyo era egyo gy'emiramwa gyabwe kati fe ababanenya Banjuki tuteekwa okwekuba mu kifuba tugumire ku lusalosalo oba oli awo tulifuna amagezi ngabo ge bakola ki oba oli awo tuli pulaninga ngabo be bakola ki nti bava ku lusalosalo ne bajja mu kibanja okwekanga nga ali mu nju munda abaali bannannyini nju ne bafuluma ki mpola mpola era mugenda okutuuka ng'ebijja babisimulawo mu bufunze buno buwambe bwennyini buwambe butamanya bwali butamanya nti abaganda abamanyi nti ebibbo ebibeera mu mbuga y'omutaka ono omukyala noono be babivunaanyizibwako abamanyi nti ebibbo ebibeera mu lubiri ono omukyala noono be babivunaanyizibwako yeah. Ssaabasajja Kabaka obutalabika ekyo tekikyalina nakutwewuunyisa nakugamba nti kasitajja mu byensimbi naye ekikulu mu byo nti temukyali bino ebyammwe ebyennono ebyammwe ebyobuwangwa ebyammwe ebyempisa byakoma eri ku Misuuna bano abaliwo olwaleero bagenda na byabwe temubasibaako byaki byammwe baleeta bantu baabwe temubakakaatikako baki naye kyolina okwetegereza kyekyo Dokita Kimala kye yakola at least Katonda ne bwanzijja mu bulamu bw'ensi nga entebe eno omwana ono atudde kuki
era bakola hand in hand okulaba ng'ekyo kikola ki era tewali wa mamba ali ku lusalosalo yanyeenya lugalo. Baali basiimu n'ekikoleddwa. Anti ngamba ab'oku lusalosalo. Yes, baali bawangudde. Kyobalaba nti era bajja bamanyi nti ono bwe bamwogerako tukuba enki engalo ensi emanye tuwaali kati amwemulugunyiza siri omukati kuki kubo ebyo nabikolebwanga tewali bajjajja bataka ba busolya abawera ne bagamba nti bannange kino ne kino kati waligambye mu lubiri bwe babanga bakuleetedde empiki bbiri iziti matatu nga bakulaze erya ne bakulaga n'enkweke kati gwe ne bagamba kweno londako ki nga zombi zifaanagana naye ngeno gy'olaba ekulya ne gye bavuunise kukola ki ekulya kati okola ki era lwaki njagala eno empiki gye bakwese okundaga nti ono tali mu kategole eno mwannyinaffe yazaala omulangira ono lwaki tetugamba nti ono naye y'omu n'ono lwaki tukikweka Abaganda lwaki twagala tubatomeze ono kati ye bano be bamuzaala abakati abali ku lusalosalo lwaki kwa bino we bibeereddewo mubadde nga biwuka bye baleetedde sukaali ne bamuteekaawo nze mwana wa kabaka omuki nze kabaka ye kitaffe tubanango isi kitaffe ngambye kabaka ye kitaffe twasalawo ennyimba ekitibwa kya Buganda kikubwa emirundi 3 ku mazaalibwa ku matikkira ne tukuba engalo ebyo byogerwa mu baani byogerwa mwaba ab'oku lusalosalo abali mu abaatuuka ku buki bannyinaffe abaatuuka ku buwanguzi ebigambo bya Kyagulanyi wakati wabweru wa Lutikko byagambye nti yes munnaffe oyo tetukyakwatagana naye olw'ensonga nti yava ku kituufu yava ku mazima yava ku bye twali tukkiririzaamu bye twali tusuubira nti bituufu statement ye etegeeza ki oluvannyuma lwe choice stage ey'akatemba ate nze kyenkutegeeza nti Kyagulanyi ngera okuva emabega nti tusobola okubawuddiisa tusobola obbagamba tya ono omusajja Omuganda yamukola ki yamuzaala kakati mwabakkiriza nti no ku Muganda munnaffe kwe tugenda okufiira ne mudduka ne muyiikawa naye nga oyo tebamukkiriza kusemberera kuddamu kubeerako mu kifo kyonna era olaba nti enteekateeka abasinga baali bamanyi nti Kyagulanyi agenda gwa mu kalulu ka 2020 mugumu Katonda n'amubika buko bubisika ki era olaba nti abakulu abali mu kintu ekyo bakyalafuba n'okuba nti ono gwe twali tuteeseteese si gwe gwe ne bwe weesesa ne bwe weeyogera otya toli muffe gwe Kyagulanyi oli wa ku lusalosalo kati akajja obunaku keekola ki keemanya
Abantu bangi bayogedde nnyo ku kifaananyi kya Mpuuga ku Kyagulanyi omulamusaako naye n'amulaga nti tamuwa na kitiibwa amalala nasigala nga atudde mu ntebe ye. Kyagulanyi abuuza ku Mpuuga. Anti Mpuuga ali ki? Y'omu ku baana b'okuluki? Kuba ali Baganda baffe ab'okulusalosalo kati abali mu nju. Yaliko minisita wa Kabaka, abadde memba wa parliamenti. Baleese endiga ey'okukola ki? Ey'okusaddaaka bagende mu buyinza. Kati endiga gye baleeta okusaddaaka bwejja mu maaso go ng'osituka ng'ogikola ki? Kati ye Mpuuga amanyi kyali awo we yabadde ne be yabadde naki n'abamutegekedde omukolo gwabadde muteeketeeke olw'ekyo si lwa matikira sima lwa mazaalibwa ga Kabaka. Mwami Njuki, byonna bye twayiseemu okuteekateeka kukola ku kya byonna byabadde ku Kyagulanyi na Mpuuga si Kabaka. Ekikulu kitekadde ky'amazaali kimu nti kino kye kyabadde kikwata ku mazaalibwa ga Kabaka. Nti kino Kabaka yakuzizza amaki kyabadde ki kimu bwe kiti. Nti ategeera we bamugambye nti ali alamula Obuganda akulukusa maki maziga naye olw'okuba bo bamanyi obukodyo bwe bawanguliramu osituka n'okuba engalo ng'oyimiridde. Era bwe twogera nti Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo alamula nga ffenna tuyimirira tukuba enki ngalo eddakiika 3 oba tumanye ebimukwatako oba tetukola ki oba bamuzizaayo mu buwaŋŋanguse. Era olina agamba abantu baayogera ebikikinike tusaba Katonda abasirise naye byabyogera Archbishop Ssemwogerere ebyabyogera kuba mwana wa ku lusalosalo kati ali mu nju. Lwaki tebasobola kuwabula? Nti Nnaabagereka agenda mu Kyakya agabula Obuganda. Mu Lubiri ki ekyatuukamu? Mu 2025 Obuganda tubugabulira mu kkanisa. Mu Lubiri ki ekyatuuka mu lwabaaki? Omukolo gwabadde gutegekeddwa bwa Kabaka oba gwabadde gutegekeddwa kkanisa Kereziya? Gwe mukulabaku omukolo gwabadde gwani? Abateesiteesi b'omukolo babadde baawa? Omutego guno ogujja maaso Kyagulanyi agusimattuka. Anti Kyagulanyi nze obunnabbi bw'anaaba butegedde. Tulina abaali mu nnyumba z'Abaganda kati abali ku luki. Bw'abanga ali omu ku bali mu nnyumba kubaali mu nnyumba z'Abaganda kati amanye nti tuli ku luki ku lusalosalo. Nolwekyo bakola nabo abeetegereze. Sisuubira nti abakulu tunaasukkawo wano okuleka ng'eriyo obubaka bw'olina bw'oyagala entanda gy'oyagala okusibirira abali ku lusalosalo. Nze abali ku lusalosalo mbasaba ekintu kimu. Nze kati nakkiriza kitaawe wa bano agenda okujja mu biseera eby'omaaso tuleke ejjunju abeere kitaabwe. Kuba kibi nnyo okukolera ebintu nga babikwese.
abali abaana b'okulusalosala abali mu nju tubaleke bateekeko jjunju era nzikiriziganya ndowooza kati ne Muhabuba Ssemakalu kye yayogera fe omwana w'omuninkini gwe tugenda okussa ku ki nange ndowooza omwana w'omuninkini kati yasaana okubeera ku ntebe y'omu lubiri kuba bijja kuyamba Abaganda okumanyira ddala nti bali ku lusalosalo baveemu ago amaalo n'akajanja n'okubakunguzza nga naye bagoba emisota ebiri nga gyonna miki misota abakulu atakuumira mpeera abatukuumire tusinkane olulala akuume Uganda ey'enkya